Naam, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abad abibiti bamwenna batulaba, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Banne muli mutya? Kansubire buli kimu kitambula bulungi. Biba tibigenda bulungi, ekyokukola ffenna tukimanyi era ekyo kyetuze tukola, kyetuze twekuutira kyakumutya Allah jalla jalaaluhu. Ekyokubiri kumusaba. Embeera y'okusaba Allah yakulemerako, si byakusaaga, byakulemerako. Nga naye nnyini bwatugamba nti wasta'inu bisabr waswala, mubeere bagumiikiriza ate nga temuva ku swala, amakulu temulekaayo kusaba Allah. So biba tebitambula bulungi, Allah jalla jalaaluhu ye ansa. Ate bitambulidde obulungi nga biramye, barakallahu fikum, Allah bateremu omukisa, ate essanyu eryali bakuumire, abataase n'obuzibu obulirimu bangi abatuuse ku kkula ly'obufumbo, abamu bazadde ku baana, mashaallah, abamu bafunye emirimu, bafunye promotion. Tusaba Allah jalla jalaaluhu ebirungi byabawadde abibakuumire, ayongere kutusitula ffenna, Allahumma amin. Ayogera bino siri mulala, nze Mulinda Abdulaziz ali ku Kenya, era nze nkomyewo mu nsonga z'okubeera nga twejjukanya ku ddiini yaffe. Ebintu bino bye twogera si bipya, muba mubimanyi, just kuba kwekubako nfuufu, ffenna wamma tutambulire ku peegi yemu. Naam, n'olwekyo kubakubako ku banno basembere tusobole okubeera nga tutandika omulamu ogwaleero. Omulamu gwaleero watali kulya biseera yadde, tugenda kwogera ku biki ebyaliwo oluvannyuma lw'okufa kw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'ebyokuyiga ebifumbekedde mu mbeera ezo. So na kino kikulu, tugenda na kwetegereza ye kennyini ebintu yabikwatanga atya mu katabanguko. So kati kino ekyabiki ebyagwawo ng'amaze okuvaawo kyekijja osembayo. Kakati nga situnnaba kutuuka ku ye ng'avaawo, kubajjukira tugenda kumusomako nga bwe tuzze tusoma ku bannabbi bonna, naye ye tugenda musomerako mu paatisi. Tujja musomako okuva nga muto, okuva nga tannazaalibwa, tumulabe nga bamuzadde, tumulabe nga ali myaka 2, tumulabe nga ali myaka 4. Ye tujja mulaba bwe tutyo mpola mpola biidhinihi subhanahu wa ta'ala. Naye kati olwaleero omulamwa tugenda kwetegereza ye ebintu yabikwatanga atya singa waabangawo embeera nga erimu obutakkaanya. Kubajjukira naffe ate bwe tutyo bwe tuwangaala nti naffe tufuna obutakkaanya ssebo mu ngeri emu oba endala. Situsobola kubeerawo mwaka nga situfunye mu butakkaanya. Mwaka nno si munene, so naffe tufunamu ebitutaataaganya. Naye kati tukola tutya? Kyetugenda okwetegereza leero, ate n'ebiki ebyaddako ng'oluvannyuma lw'okuba nti bwe yavaawo ate nawuddawo obutakkaanya bungi. So gwe mulamu ogwaleero munywanyi atulaba ate atuwuliriza, tereera butereezi. Tusimbudde ekisookera ddala, Nabbi sallallahu alaihi wasallam ye kennyini yaliwo nga basahaba abatuma okugenda ku kitundu kye bayitanga Kadisiya. Naye bwe baamala dhuhuli yabagamba temusaala asuli okuggyako nga mutuuse Kadisiya. Abatulaba njagala kuddira mu katini. Ebintu bino buli lwonnengerako bw'oti kakasa ntugenda bitunulira mu context, mu kifaananyi kya byafaayo, era gwe mulama gwe tutunuulira. Ekyo kyo tokyerabira, gwe buli lwondaba ng'omanya nti leero byafaayo. Kati ye context mwe tutunuulidde n'ebyokuyiga ebirimu. Kati yabagamba sallallahu alaihi wasallam nti temusaala esswala ya asiri okuggyako nga mutuuse Kadisiya. Ye n'asirika. Abasajja ne beetegeka batambule bagende Kadisiya. Naye bwe baatuuka mu kkubo, kubanga buli lugendo lubeerako amiiri safari, lubeerako ani akulembedde safaari eyo. Bwe baatuuka mu kkubo nga aswiri kati etuuse, kakati eri abakulembedde n'abaga nti abange musooke muyimirire, aswiri etuuse. Wabula nze ebigambo bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam nabitegedde bwe nti yabadde ategeeza tetusaala aswiri okuggyako nga tutuuse Kadisiya. Yadde ategeeza twanguwe, so si kutugamba kusaala swala. N'olwekyo tugenda kusaala. Mugamba ki?
abaliwo bamu ne bagamba nti yatuganya okusaala tujja gisaalira eri. So ne beekutulamu ebibinja bibiri. Abamu ne bagamba ffe tugenda kusaala, balala ne bagamba ffe situgenda kusaala. Naye tebaalwana. Amiri yali abakulembedde yabaga nti nze ngendo bakulembera mu swala, naye mmwe abatagenda kusaala tugenda basangawa. Ne bamugamba nti ffe tugenda kutuula wano tubalinde mumale swala, timwebale. Era ne batuula ne babalinda ne bagisaala neggwa. Ne babagamba mwebale tulinda, ne baddamu ne batambula bonna. Olugendo lwali luwanvu ne Magalibi yabasanga. Era Amiri n'abayimiriza nti abange muyimirire, tugenda kusaala Magalibi. Abataasadde aswiri mutulindeko nga bwe mwatulinze luli tusooke tujjewo eswala. Bamugamba nti yatuganye aswiri si Magalibi, n'olwekyo ffenna tugenda kusaala Magalibi. Abasiraamu ne basimba layini era ne basaala Magalibi bonna emabega wa imaamu omu. Bwe baatuukayo abalala batasadde aswiri ne bagisaala, oluvannyuma ne basaala Isha. Enkeera omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yabeegattako ne bamunyumiza ebyabatuuseeko nti munnaye ffe tetwasadde, bano baasadde. N'abaga nti mwe abaasadde mwabadde batuufu, nammwe abataasadde mwabadde batuufu. Bonna yabaga nti mubadde batuufu. Lwaki? Olw'obutakuliyetingawo gaapu, kwawukana. Ebigambo bino nina ensonga lwaki njagadde mbyogere. Naawe nkusaba obe n'ensonga mu kubiwuliriza. Wuliriza bulungi kubanga nnyinza obutakola kye bayita teekaawe. Nti n'olwekyo gwe njagala ogyeteeremu n'olwekyo. N'olwekyo mu hadiisi eyo, mu qissu eyo tuyigamu ki? N'olwekyo tuyigamu ki? Ekyo nkikulekedde oba kale tujja kiddira. Kunze ayogera Abdul Aziz, naawe ampuliriza wonna w'osinziira era ng'ontunuulidde, yigamu enkwata y'ebintu. Yigamu enkwata y'ebintu, yigamu enkwata y'abantu. Njagala tutwala ekyokulabirako mu Qur'ani. Allah jalla jalaaluhu bwe yali ayogera ku mwenge, bwe yali ayogera ku nguuli, nga tannaba kuguwera, yasooka kubagamba akalungi nno katono mu kunywa nga tannaguwera. Aya ey'okubiri gye mbadde nnoonya mu kubagoba ku mwenge, olugendo lw'okubagoba lwe lutandise baguveeko, yabagamba atya? A'udhu billahi minash shaitani rajim. Iri mu surati Nisa aya ndowooza oba ogisoma noonyeza okuva mu 38 kirira 4 ojja gisanga oba tandikiramu bwe wati awo weeri. Yabagamba atya? Yabagamba a'udhu billahi minash shaitani rajim. Yabagamba ya ayyuhalladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, la taqrabu salata, temujjanga mu swala, wa antum sukara, nga nammwe mutamidde, hatta ta'lamu ma taqulun, paka nga bye mwogera mubitegeera, paka aya gyeraga. Point mu aya eyo, kubanga yezimu ku aya ezasangulwawo yadde mu buwandiike weeziri teziramula, wabula kati zaafuuka kyakulabirako. Allah yatukola bulungi jalla jalaaluhu n'azitulekeramu tukube ebyokulabirako ku zo. Eyo aya teramula kubanga egoba omwenge ate nayo weeri. Kyenjagadde mu aya eyo kye kigambo ya ayyuhalladhina amanu, abange mmwe abaki abakkiriza. Ekigambo ekyo bajjama kikulu, wallahi. Yali bayise abange mmwe batamiivu mmwe, ddala ani yalivuddeyo n'amuvunaana? Ani? Tewali. Kubanga eno ensi yiye, ffe tuli bitonde bye, fa'al lima yurid. Allah akola byayagala, tabuuzibwa, tavunaanwa era tawabulwa.
Nolwekyo tewali ayinza kumuvunaana ku ekyo ky'aba ayagadde, tewali ayinza kumuvunaana ku kyasazeewo jalla jalaalu, naye yabagamba nti ya ayyu alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza temujja muswala nga mutamidde paka nga mutegeera bye mwogera. Ne kibanga ekyo kyakuyiga kikulu. Ku butaba bakwata omuntu newankubadde atunula ng'owa wansi, nnyambala y'abantu ba wansi, newankubadde ddala gwa mugamba oli wa waggulu ku ye, kya buvunaanyizibwa ate kati gwe engeri gy'oli waggulu okwate ebintu mu ngeri ennungi, abantu batufaanane, bakufaanane. G'obanga oli mulongoofu mu society kati fuba kulaba ng'abantu bakufaanana so si kubatamya. Butya bw'ojja omuntu ku zambi alite atereere kumukwata bulungi nga nennyini nsi eno bwe yatukwata obulungi. Mu nsonga nnyingi nnyo Allah jalla jalaaluhu atukwata bulungi. Ya ayuha nnaasu ubudu rabbakum, abange mmwe abantu musinze omulezi wammwe. Omulezi waffe ye Allah yagamba abantu era teyabayisaamu maaso yadde okubakkakkanya. Yatutonda n'atonda abaatusooka, bwe tunaaba tukikoze tujja kumutya. Suratul Baqara aya ya 21, ya ayuha nnaasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Abange mmwe abantu generally ffenna yatutwalira wamu, kyakuyiga kikulu. Banywanyi abantunuulidde, abampuliriza, abantu abamu tebakola bye tukola. Ekyokulabirako, Allah akugondezza okwambala enkofiira ng'eno eyange ku mutwe, oyagala ne munno agyambale. Gwe eyiyo togijjaako, then ye mwagazise bil maarufi mu mbeera nga nnungi. Naye bw'ojja n'amaanyi n'ogyerega n'obakkakkanya bonna, tajja gyambala. In fact ne Alisiramu sajja budduka. Ekyo kyakuyiga kikulu. Example eyokusatu, ku butya bwe tuteekwa okukwata bannaffe bwe tuwangala nabo batufaanane, nabo babeerenga ffe, babeerenga ggwe, bakufaanane mu kulongoosa, bakufaanane mu kuseddiri, mu nkola, bakufaanane mu byonna. Example eyokubiri, tunuulira omusajja mu basahaba b'omubaka sallallahu alaihi wasallam ayitibwa Ka'b bun Zuhairi. Ka'b bun Zuhairi, si Zubairi, Zuhairi. Omusajja oyo yali musajja mutontomi, okutontoma, muzungu kibayita poetry. Yali musajja mutontomi. Naye lumu yatontoma ebigambo, najja abisengeka ebisegambo ne biyitawo okkakananga ebitendo bya Allah bitadde ku mubaka sallallahu alaihi wasallam. Oyo nabbi amanye ebyaliwo, amanye ebiribaawo, amanye ebirijja, ebyo bya Allah yabimanyi. N'amutikka obwebindu bungi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabiwulira n'amugamba nti tokiddamu, ebyo babitenda na Mungu yekka. Ebintu by'okuwaanawaana ebyo si birungi. Era abantu abawaanawaana, be muwaana mujja boonoona, temubawaanawaana. Okuwaana kuno kunyuma nnyo mu bafumbo. Omwami awaana omukyala, omukyala awaana omwami, eyo teri mutawaana. Naye eno okuwaanawaana, naddala ate kati ku luuyi olwaffe abawalimu, si kulungi n'akamu. Kubanga olabanga ebyokuzanya naye omuntu amerwa bw'ebintu, n'amera omutima abamu guzimba, kuwulira owaana gundi ate ye tomuwaana, n'anyiiga. Kakananga omutima gulwadde. Ate abamu omuwaana n'aga nti mundabi pita wakuzanya saabagamba wa. Oli asobola obyogerera na mu mutima nga mukwatula tayatudde. Ekyo kyebujjo kye mbagamba. Pita wakuzanya. Kati n'omulwaza omutima n'amera n'afuna kye bayita riya. So si kirungi okuwaanawaana. So nabbi yabigaana sallallahu alaihi wasallam. Ka'b bun Zuhairi baabimugaana nti ebyo tobiddamu, era n'abireka. Naye lumu abaayita ku mukolo nga yali asaliikiriza n'agwa ku mbaga, ne bamugamba nti kootuuse tuweemu.
sooka otuweemu sumulula. N'abagamba ne baŋŋaana. Mukama wange yagaana nti naawe leka tusampulingemu katini nti kale naye katini nti n'asumulula. Bannange omusajja yali mutontomi. Oba mbatontomeremu mbatontomeremu totawaana sijja batontomeramu totawaana. Omanyi omuntu bw'aba atontoma bamufuuwa. Kati nze mugaa kunkola mutya? Biveeko gwe teri kubatontomeramu mujja kumala kunfuuwa. Naam, mu mbeera efaanana bw'etyo yali musajja mutontomi ddala n'asumulula. Mu bye yasumulula temwalimu nnyo kujja eri kuliza eno kukwata bitendo bya Mungu kubikasuka ku mubaka sallallahu alaihi wasallam. Naye era ekyo baali bakimugaana. Naye amawulire bwe gaamutuukako omutanda Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amutumya n'agamba mumundeetere wano oba mulamu oba mufu mumuleete wano. Amawulire gaatuukako Ka'b bin Zuhayr, lindako okujajinga gwe sooka owulirize. Amawulire bwe gaamutuukako sallallahu alaihi wasallam gye bagamba mumundeetere mulamu oba mufu naye lindako okujajinga. Sooka owulirize gwe sooka otuule wansi owulirize. Amawulire bwe gaamutuukako n'abagamba muleete mulamu oba mufu. Ka'b amawulire naye yagafuna ti Nabbi akutumizza oba oli mulamu oba oli mufu. N'adduka ewaka kye bayita okuliira ku nsiko. N'atandika okuliira ku nsiko mwalaali nga takyaddaka. Munnange ebbanga ne litambula ng'omukulu aliira ku nsiko. Ebbanga ne litambula ng'aliira ku nsiko. Naye mu kaseera nga ebiseera kati bikyuse, ababadde mu ssama bayingidde winter, obudde bw'obutiti butandise. Yakimanya nti sisobola kubeera ku ttale mu budde bwe buti. Yakimanya nti kino tekisoboka. Kyeyava yeesitula budde nga bukya ku makya n'agenda ku muzikiti. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ajjukira yali asula kumpi nagwo n'ayimirira awo ku makya ng'obudde bukya fajiri tennaba. Bwe yafulumayo sallallahu alaihi wasallam ajja agende mu masjidi oba afune wuzu, bwe yamulaba ye yamumanya nti ye Ka'b bin Zuhayr naye ng'atintima olw'empewo. Omukama waffe sallallahu alaihi wasallam kyeyava ajjako ejjirikooti n'agimuwa. Oyinza ogiyita kabuuti. Ebigambo ebyo mbikozesa mbugenderemu kubanga eno teyali kooti. Yali jirikooti. Kati edda waffe Masaka eyo nazirabanga nnyo nga abantu abasuza abafu bazambala ezo ejjirikooti. Naye nate kati zaakomyewo ze z'abambazi ezaabaliko bano bamatovu ba Alawi be bambala ezo zikoma eno wansi bwe ziti. So n'ajjako n'amuwa yambale olw'empewo. Bwe bayingira mu muzikiti sunna z'okumakya muzimanyi kusaala ku sunna. Era bannange bw'obanga kanyanigana amagezi kangayisizeewo ddala lumu abandaba mwennamba kuba bukubikaama. Mu bintu byonna tulekanga eraako ebbiri nga fajiri tennaba, kubanga yagamba sallallahu alaihi wasallam nti lakata aini qabla salati al-fajr khairu min ad-dunya wa ma fiha. Eraako ebbiri nga fajiri tennayimirirawo nnungi za bbeeyi zizitowa okusinga duniya wa mafiha n'ebigirimu. Teweerabira nti naawe oli mu duniya. Teebereza okubanga laaka bbiri zisinga duniya obuzito. Duniya erimu abantu biliyoni 7 n'omusobi. Ne kati kuba akafaananyi nga bonna layisi ku laaka ezi era ng'olekeezo. N'olwekyo sunna z'okumakya mwenna muzimanyi. Oba tozimanyi buuza abali awo bazimanyi. Ziggwa bayimirizaawo fajiri. Jjukira eswala si yakusaala busaazi, eswala yakuyimirizaawo. Allah yagala eswala eyimiridde. N'olwekyo bayimirizaawo eswala bwe yaggwa munnange nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagisaaziza ye kennyini. Jjukira mbiseera ebyo ate bo baali tebatufaanana. Era ekigambo kino mukkirize nkiddemu ogwokubiri. Bano be twogerako baali tebatufaanana era baali tebakola ffe kye tukola. Era kankiddemu ogwokusatu, bano abasajja n'abakyala tebakola nga ffe kye tukola. Ffe tukola bwe tuti olumala eswala nga tulabiriza nga tudduka mizikiti
jaamu akwatira mu kufuluma nga abasiraamu bafuluma omuzikiti awo era ogenda okulya babuuza ani ayimiridde awo ani abulookinze ekkubo baagala kufuluma badduka muzikiti ate balibba abatusooka baayaayaaniranga kuyingira era jaamu yabanga mu kuyingira muzikiti nga mu kugufuluma bafuluma mu soolesoole omwomu abaleero balwanira ku mulyango nga bafuluma oba waliwo ayogera oba tewali oba waliwo eddalasa oba tewali misinde tugende tukole bali baatuulanga ne bakkakkana Allah n'abateekako ekigambo nti radiyallahu anhum waradu an dhalika liman khashiya rabba basiima okubeera nti Allah ye mulezi waabwe naye n'abasiima n'abaga nti dhalika liman khashiya rabba bwetutyo bwe tusasulira ddala abatya Mungu abaffe tuli ku ki Allah tusaasire nolwekyo bano bwe baamala esswala baatuula obudde ne butandika okutangala jjukira bo tebalina ttaala tewali masannyalaze obudde ne butandika okuta bagenda okwetegereza nga Kaabu bun Zuhairi ono nga bamujimba okujimba mukumanyi nga bamulya jjeeke ti gwe bulijjo tukunoonya gwe baakuyisa dda ekibaluwa kye bakuntumye wano abaali bamukutte yababuuza nti eno ekkooti mugimanyi ti ne kkooti ya mubaka sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti gwe wali ojambaddeko kyanedda ne bamuta obanga kuddiremu bwe baamukwata jeeke gwe bulijjo tukunoonya weekwese mbaka yakutumya ddawa yababuuza ekibuuzo nti eno ekkooti gye nyambadde mugimanyi namuga nti kkooti ya mubaka n'ababuuza gwe wali ojambaddeko kyanedda ne bamuta nga kitegeeza nti already abadde naani ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam so balina kumuta automatically naye bwe baamuta yennyini yasituka najja asemberera ddala ku mavivi ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali afukamidde naye n'agamukoonyaako ng'ekimuleese kwetonda nga situnagendawo kano kapointi kawulire sekeerabira abantu okumanya olugoye nti olwo lulwo kitegeeza engoye oyina nki ntono abantu okutegeera nti olwo olugoye waliwo abantu nga sitayiro yaabwe yakwambala saati yemu abantu bamutegerera ku saati egi nga ye bwatyo bwakyagala kati abo baveeko ebiseera bye twogereramu ng'engoye za bbeeyi jama naye gwe okuba n'engoye keesi 2 3 4 5 ng'engoye tokyazijjukira ngoba luno sikiwa nti lukyantuuka n'osuula ebbali oti ezimu zikukudde temukyazimanyi byengera bye musaana okwebaza Mungu naye abantu babyerabira tebabiteekako na birowoozo akaaba kimu bwavu bungi n'otumanya nti n'okuba n'olugoye nakyo kyengera ekisaanidde ddala omuntu okussaako ebirowoozo yeebaze era bannenze kankyogere alhamdulillahi rabbil alamin naawe kyogere okwebaza Mungu tekuliiko kufuna wuzu alhamdulillahi rabbil alamin kubyengera Allah byatuwadde n'olwekyo Allah tebamugamba nti thank you Allah shukurani Allah ebyo byaffe neebaza entuufu yagamba nti alhamdulillahi rabbil alamin n'olwekyo Kaabu bun Zuhairi asemberera ddala mu maaso ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'akoonya amaviivi ge ku g'omubaka sallallahu alaihi wasallam ng'ekimuleese kwetonda ku nsonga ki baamugaana okubeera nga ayisaamu drive baamugaana ki baamugaana okubeera nga atontoma kyekigambo ekituufu baamugaana okutontoma ate n'asumulula ku mukolo kati asembera abeere nga yeetonda ekitontoma ekino kye yatontoma kibayita buluda era buluda meaning yakyo entuufu kyambalo ekigirikooti kiri kye twayogeddeko ekikooti nga kiwanvu ddala kikoma eno wansi kibayita buluda n'ekyo yatunga ebigambo bye ng'awaana nabagaa nti wabakuba awanfuuwa mu mmwe badde ndabbatontomeramu naye kati munaazifuuwa muziyiseewa sibalaba mumundaba naye nze sibalaba kati sikakasa oba bwe naatontoma munaazinfuuwa sijja batontomeramu ge mazima si kati njamala balaba bwe mbalaba nga mbatontomeramu
naye mu bufunze akatinditindi ku bigambo by'omusajja yatenda omubaka sallallahu alaihi wasallam nti mu bitonde byonna yeye musaasiza asinga. Jukira khatama nabiyyin yasembayo mu bannabbi kye kitonde ekisinga obulungi mu bitonde bya Mungu. Ye musajja gw'otayinza kutunuulira nga nkaliriza nga nze mutunuulira ne munkalirira nga mutudde eyo ne mutunuulira ne munkalirira paka program lweggwa oli yakyo sa mutunuulira olw'obulungi yali beautiful. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali mulungi nga mutunuulira bwoti amaaso ogazza wansi olw'obulungi obumuli. Yamwogerako nti gwe okusaasira mu bitonde byonna gwe musaasiza asembayo. Bw'obanga gwe tonsaasidde ddala ani anansaasira mu bitonde byo nga bali babadde bangajambula. Yayogera ebigambo birungi n'awaana ekkooti ya Nabbi n'awaana entunga gye baagitungamu n'awaana embuguma gye bugumamu n'awaana entuuyo zaayo kubanga entuuyo zaayo zaali ziva ku mubaka sallallahu alaihi wasallam. Yawaana ebigambo subhana al-malikil quddus. Musajja yali mulungi mu kutontoma wamma. Ebigambo ebyo byamukwata sallallahu alaihi wasallam. Ate mwattu yali amuganye kutontoma omusajja. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'aseka. Yaseka n'amannyo ge gano ne galabika amagego. Pointi yange mu bigambo byange ozifunye yiino. Yamugaana kutontoma. Bwe yajja okwetonda yatontoma butontomi. Yajja okwetonda n'atontoma. Nabbi n'aseka sallallahu alaihi wasallam. Era tebaawewukana mu bubi. Yamugaana kujja eno kuzza eri. Kino tokijja eno bino birekeeyo eno. Allah yamanyi ebyaleero ebyenkya ebyaluli ebyaliwo ebiribaawo buli kimu yakimanyi. Allah yagera si kirungi si kibi ebyo bibye. Mumugambo Allah tagera kibi kati ani akigera. Idha arada Allahu biqaumi su'an fala maradda lahu. Bw'aba Allah yagadde okutuusaako obuzibu ku kibinja ky'abantu teri ayinza kukizaayo yadde okyewoma. Bigambo bye Allah jalla jalaaluhu. Nolwekyo ekyo si kikulu nti mu butakkaanya mubaamu okwetonda n'okusonyiwagana n'okutegeeragana mu bulungi. Ffe lwaki tweyuza? Omuntu bw'aba tategedde nga nze ayogera bwe ntegedde lwaki lufuuka lutalo? Lwaki kinene nnyo nti eri ezambi terisonyiika ng'ate inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia, ng'ate Allah asonyiwa buli mazambi. Lwaki tetuba basaasizi ng'ate kyali kiragiro kya mubaka sallallahu alaihi wasallam nti irhamu man fil ardh yarhamuhum man fis samaa. Sonyiwa buli ekiri wano mu nsi n'ali waggulu w'eggulu ajja kusaasira. Saasira ebiri ku nsi ne Allah akusaasire. Ffe lwaki twegajambula? Lwaki tweyisiza ddala mu mbeera yeerabira nti Allah ye mulamuzi wa buli kimu? Ekituufu kiri nti kullu bun Adam khata. Buli muntu yenna nga okimanyi wava mu Adamu osobya. Nze ayogera gwandaba ani ffenna buli omu alina ensobi zaagwamu. Naye khairukum at-tawwabina, asinga obulungi mummwe yeyeenenya. Naye ekigambo tawwabina kikulu ate kinene. Naye kyebayita tawadhu, obwetowaze mu kutuusa message. Abakubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam wa boggo bonna be yali nabo tebaalikkiriza. Allah okutuuka omuwaana nti innaka ala khulqil azim. Oyina empisa za kika kya waggulu. Okuba n'empisa kuwanguza. Oyita awazibu olw'okuba n'empisa. Hatta ne bw'oba wafa abaana babasaasira ti bano si batebali bagundi. Jangu jangu. Sajja yali mulungi. Ebyo tobirabangako. Lwaki twegajambula? Omuntu akoze ensobi mu ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebyo bikyajja. Ensobi ze mulabyeko ne zibutannalaba ne ze mujja okufa ze tujja okufa nga situzirabe gye ziri. Naye Mungu yali abuuza nti si ya mulamuzi asinga mu Surati Tini aya esembayo. Si ye mulamuzi asinga. Goloza yali agala ogambe nti ye ddala gwe omulamuzi asinga. Si kye yali ayagala. Kye yali ayagala ki? Kukujjukiza nti Allah mulamuzi wa buli ki? Wa buli kimu. Ne baganda baffe abamu basobya. Ogenda okuwulira nga agamba nti alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Abange oyo omugulumivu omulamuzi Allah jalla jalaaluhu si ye mulamuzi asinga. Awo teweetaagawo ansa yonna kugamba nti ye
oba nedda ekyetaagisa kyeki gwe kuzuukuka omanye nti okke bano basobya n'omulezi waabwe ye Allah ate ye mulamuzi asembayo ogwange gwakubagambako bakyuse ate mu ŋŋamba ennungi Buruda nno yava ku Kaabu bnu Zuhairi ku bitontome bye abaatandika Buruda ne batandikira awo nenze pointi yange bwebadde kukulaga ngeri Nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yamukwatamu mu mbeera etaamutyoboola mu mbeera etaateekawo olutalo olutasonyiika nti ezambi lyakoze sirisonyiwa nolwekyo ekyo ekigambo kikulu nga tumaliriza kuba n'obudde nabo buno bweyera budde nabo butusobedde bulinga bwe baasasudde obudde budduka nnyo naye alhamdulillah ekikulu kufubaako byojjamu ogende nabyo nga tumaliriza ekizampe eyokuna ku butya Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakwatanga ebintu abaatusooka baakwatanga batya obutakkaanya bo baabukwatanga batya nga tubijja mu byokulabirako nga bwe tubiwulira mu mbeera eyokuna oba eyokutaano omuvubuka yajja mu muzikiti nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam asomesa sajja batudde basahaba bona jukira bensoma yaabwe n'engeri gye baatuulanga mu mizikiti njakiddamu sibi ebyaffe bajjama fe omuntu ajja mu muzikiti n'alambiikiriza n'atuula ne yeesigama abamu yeebaka waliwo ddalasa seeka asomesa ng'oli yeebasaawo emikono agigiza ati ye yeebase seeka asomesa naye ali mu kuyiga bw'atyo erimu nga ali bw'atyo abamu mubeerawo ddalasa ng'oli anyiga essimu yiye terina gyeraga ebigiriko bibye tebirina gye biraga naye n'atagigumiikiriza ogenda okulanga ssimu nze kati oluusi nange mujjaku nga nti gwe ng'okebera eyiyo nze njikebera mbeera yakuba nti obudde si kulwa nga mbalwisawa si kulwa nga mbalyaza amaanya ne sibuweza naye waliwo omuntu anyiga essimu nga yiye n'akusobera ne mu jjuma kati bali balina enjiga gye bayiranga iri mu bweti baasembereranga ddala kumpi Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabeeranga atudde ne bamusemberera ddala ne batuula nga bamwegesa amaaso mu lulimi olw'ekivubuka ne bamukalirira omanye okutunuulira bwoti ne bamukalirira enkaliriza kati bamutunuuliranga ne bamukalirira nti n'ebinyonyi byalinga birowooza miti okutuuka okwagala obbagwako nga tebeenyeenya bali mu kuyiga ddiini yaabwe ffe tubeera ku masimu tubeera bwe twebase omuntu atuulanga bw'ayagala kyova osaba okusanga omuntu mwattu nga tagwa ddalasa akuba ddalasa ku ddalasa ava enadda eri naye ng'ate obulamu tebukyukako lwaki oluusi tabitegeera oluusi tabiyiga oluusi tabissa muki mu nkola naye mmwe muli banjawulo abatulaba nkakasiza ddala nti bye twogera biteekwa okuba bituukira ddala saba Allah atuwe ebyokuyiga ate atuwe n'okubissa mu nkola akutwanguyirize so wetubadde nga twagala okwetegereza omuvubuka yajja mu muzikiti najja nga abawaganya paka lwe yatuuka awaali omubaka sallallahu alaihi wasallam n'amugamba ya Rasulallah ekindeese kusiramuka naye njagala kukusaba nze ompa olukusa nsigale nga ndi mutambuze nze mpa olukusa nsigale ku muze gw'obwenzi kankyogere bwe ntyo munansonyiwa njagala kitegerekeke ekigambo kyawawaaza abaali bakiwulira era nga nammwe bwe kibawawaazizza amatu basahaba ne basituka bamusituke biki byoyogera amaaso g'omubaka n'abagamba muleke musooke mumuleke n'amugamba jangu muvubuka najja nejja nabbaye nabbi n'amugamba sallallahu alaihi wasallam nti tuula wano ku bisambi byange nabbi n'amulera n'amubuuza owange waali yagadde ogwomuze bagukole ku maama wo baali yagadde omuze bagukole ku bannyoko basisitabo n'agamba awo ntabuka n'amugamba ndowooza kati njagala kikutegeeza nti bali boobikola nabo mwattu baana b'abantu era balina bannyinaabwe bamaama b'abantu nabo tebaagala kubikola bantu baabwe tebakumanyi bumanya naawe singa baakugajambula dda nvubuka n'akaaba nti wallahi mbadde sikimanyi n'olwekyo
n'akola statement nti mu bantu bonna ono ye mukwano gwange owaddala omubaka sallallahu alaihi wasallam kubanga nzije ku muze nga situyombye nga tankubye nanzija ku kibi nga tankubye tetuyombye tewali kukkakkanya. Abantu abagwa mu nsobi tuli mu categories nnya. Abantu abakola ensobi tuli mu categories ezi. Esooka waliwo abakola emize, waliwo abakola ensobi, abagwa mu mazambi mu butuufu nga tamanyi nti kyakola zambi. Kati ng'oyo akola ekintu kinene naye nga tamanyi buzito bwakyo. Gye bali baganda baffe bangi abagwa mu muze gwe gumu, sebo gwo omuze ogugwamu olunaku lumu naye swala ennaku 40 ziba nfu, edduwa ziba nfu tezaanukula, ennaku 40 ng'ate bazikubanja oteekwa ozisaala. Kati obuzito bwagwo oba obumanyi oyinza okuguyingiramu. Eswala zo zife ennaku 40 nga ne bw'osaba ddwala takuddamu. Kinene jjama. Kati eswala ennaku 40 ogenda ziyungawo ddi? Kugakola mulimu kiguze enkani. Bw'obanga ekyo kitegedde ndi kizitowa, then kati omuze oba oleka muleke. Kubanga bw'oguleka tofiirwa jjama. Genda owasa, genda ofumbirwe. Abawasa gye bali, abafumbirwa gye bali abaagala okubawasa. Bayitirivu. Bw'otegeera obuzito bw'ekintu okita. Nolwekyo abantu abakola ensobi abagwa mu mazambi tuli mu categories ezo nnya. Esooka omuntu akola ezambi nga tamanyi. Amakulu butamanya. Category ey'okubiri ye yabakola amazambi nga bakimanyi n'alikola mu bugenderevu ng'akimanyi. Era abakola amazambi mu bugenderevu bali mu categories bbiri. Asooka yakola ezambi nga n'erimu agirina n'agamba nti nja kwenenya, babu tauba mafutuba, omulyango ogw'okwenenya muggule. Kati n'akola ezambi mu eyo embeera. Kati oyo muntu akola ezambi ng'alinamu ne kuyirimu, nja kwenenya osooke mundeke. Then waliwo akola ezambi mu butuufu ng'ekirimu koza bugayaavu, ng'alimanyi nti zambi n'alikola, nti nondimanyi zambi n'alikola, mu mbeera yakwegayaaza agwa mu muzembo nga tagenderedde. Kugayaala kwe kumutuusiza ku level eyo. Then waliwo abantu abakola amazambi mu butuufu nga bagaguddemu lwa mbeera gye bawangaaliramu n'abantu be bawangaala nabo. Omuntu awangaala abantu bakwacca ensi bagiryako makoola. Abo abantu abavubuka bakwacca abaluma akakoola. Akola ettama, musanga akola ettama, akola oluba, agaaya tamira. Kati abavubuka abali mu tayipu eyo bw'oluusi n'abantu abakulu ebyo abibeeramu oluusi n'ayagala obbivaamu, naye olw'okuba abantu bawangaaliramu ne society n'ekitundu mwawangaalira zembeera, omuze n'agubbinkiramu bw'atyo. Kati bw'obanga olaba omuntu agudde mu mazambi, kitegeere buti nti Allah yatugamba dda nti buli muntu yenna omwana Adamu musobya, naye ekikulu kwenenya. Era asinga obulungi oyo yeenenya jama. N'olwekyo kwenenya y'ensonga. Era nsonga nkulu obwenkanidde awo. N'olwekyo baganda bange abalungi ne bannyinaze abatulaba, ffenna tusobya naye twenenye. Naye bw'olaba ng'omuntu agudde mu nsobi, omuntu akoze zambi, omuntu ategese ebintu nga tokkaanya nabyo, okubimuggyako tovuma muvume, okubimuggyako tojerega mujerege, muyite oba gwe gendayo, tekirina kyekisobola kukuggyako, gendayo omugenti naye wano lwaki tutereezaawo na wano. Kubanga okumuvuma, okumukkakkanya, okuvumirira tekisobola kukyusa nteekateeka ya muntu gy'abadde nayo mu kwonoona. Obanga alina kyategese tekijja, okumuvuma n'omukkakkanya tebiina nnyonnyo, tebisobola kumuggyako ekyo kyaliko, bali bimwongerayo mu bubuze, ate n'afuna n'abalala bangi abamwegattako. So kifo ky'okukidduka, ffe tugendayo tukiruŋŋamye, tukiyingiremu tubaluŋŋamye, tuleme bibalekera. Bangi basahaba baakolanga ebitajja jama, nabbi teyabaddukako, yababeeramu. Era nabbi mu bonna yabaddukako n'agamba mu bantu mwe mbaviiridde, ekyamutuukako mukimanyi. Ayubu nabbi ayitibwa Yunusu alayhi salaatu wassalamu, ebyamutuukako mubimanyi, twabisoma wano. N'olwekyo si kikulu, si kyakuyiga kikulu.
ku saidi yange kyakuyiga nnyo era nja bakakasa nze nfunyeemu nnyo. Nolwekyo baganda bange abalungi ne bannyinaze enkwata y'ebintu edibya mutere, engeri gy'oteekateekamu ebintu byesobola obbidibya, esobola obbidibya jama. Singa okwata soda agula 10 n'omuyiwa mu kaveera ak'ekikumi n'omutembeya tibannange ntunda soda mu kaveera wuuno, ani mumwe amugula 10? Okutta ecupa ya soda ya 2000 n'ogiyiwa mu kaveera n'ogamba nti yiino ya 2. Kyekimusudde kubanga packaging yayo ogisse, packaging ogisse. Kati kose packaging then nolina kyonnyonnyola kirala. Saballa atuwe otegeera ebigambo ebyo bajjama. Nolwekyo enteekateeka ey'ekintu esobola okkitta. Kyakuyiga kikulu ekyo. Kyakuyiga kikulu. Ekisembayo olw'ebiseera oba kale ekiddirira ekisembayo mu by'okuyiga mu mbeera z'abaatusooka naffe tulaba tusobola obbikola kuba nze nkakasa bino byenjogera bisoboka. Ye musajja Sahaba yali akyasingidde ddala okubeera fane. Fane kyeki? Yali musajja nga asesa nnyo. Mu basahaba mwalimu abasajja nga basesa. Saagala kiyita comedian. Naye yali fane ekisusse, bamuyitanga Nu'ayman ibn Amr. Nu'ayman ibn Amr. Oyo omusajja yali fane nnyo nnyo nnyo. Yakolanga ebintu nga wallahi byewuunyisa nga bitiisa, nga gwe tosakyeyimbamu naye nga ate bisesa busesa. Kankuwa ebyokulabirako bibiri. Lumu Nu'ayman aba ayita mu katale najja agwa ku ntende ez'ebbeeyi. Atulaba n'abatuwuliriza. Entende zirimu ebika. Era nsaba Allah atuwe ku ssente. Nsaba Allah si kutuwa ku ssente. Nsaba Allah atuwe ssente. Nsaba Allah atuwe ssente. Kuba kati ebyokubifuna obirabeko ziriyeko bano kati ssente. Kuba kati ajiwa wa bbeeyi. Bonoga nti ajiwa abamu tebamumanyi olw'ebbeeyi wa ssente nnyingi. Kati waliyo ajiwa ali awo nakyo kika kya ntende. Naye omusajja ono yagwa ku ntende nga za bbeeyi zinyirira nnungi. N'agamba omusajja azitunda nti mpakingire entende zino bulungi ozitwalire omubaka wuuli sallallahu alaihi wasallam, zitwaleyo oba zitwalaka wonna wagamba ozissa zitwaleyo. Namugaa kale. Omusajja atunda entende n'azipakinga bulungi n'azitwalira omubaka sallallahu alaihi wasallam, namugaa nti bampadde ekirabo kyo nkikuleetere. Nabbi ne yeeyanja ne bateekayo waka oba baazirya. Obudde ne buwungeera nga Nu'ayman waali ali awo atambula yeete tuwe mpasente ze njala kunnyuka nti entende wazituttewa. Namugaa nazitwalidde nabbi genda omusabe ssente. Tiyigu wazitumiza ndikuga genda omusabe ssente. N'agendayo. Yaso omusajja nganti ate ssente nsabe gwe nti ani ti Nu'ayman genda omuyita. Nu'ayman ne bamuyita ajja n'amugaa baŋŋambye guwangulidde entende nti nenze naziridde. Gwe ekyo kikoleka yemugaa ate nze naziridde entende nazikuweereza gwe ne famire yo bamwaziridde sasula omusajja ya Rasulallah oba kwala entende zo zimuwe. Ekyo kigambo kinene jama. Naye bonna baaseka. Eyali azitunda yaseka, nabbi yaseka sallallahu alaihi wasallam n'ayingira mu nju n'alira ssente n'amusasula. Naye Nu'ayman gwe mwatu ne basekaaseka ne bigenda bityo. Kani imagine musajja ogulidde omuntu ekirala n'omugaa nti ate kisasule. Nze nakwagaliza nazirabye nga nnungi nnyo zikusaana nga sirina ssente zizigula ate nga nkakasa gozina kati zeeyiweemu sasula. Nolwekyo Nu'ayman yali fane. Ekyokubiri okuba Nu'ayman yali fane. Oyo omusajja lumu baali bagenze kusaala swala yali bagamba bamu yali ya Magaribi. Naye waliwo omusajja yali mugenyi ng'azze mu Madiina omwo ng'ayina eŋŋamiya naye nga nsava eŋŋamiya enyirira bw'eti erabika bulungi. Lwakuba nti ffe kati eŋŋamiya tetuzitera zirabaalaba naye abazirabaalaba bazaawula nti eno ng'enyirira eno nga nsava.
leka ffe tutera kulaba waliwo abalina eŋŋamiya muno mu kibuga etambula egende abantu beekubisizaako ebifaananyi bavugamu wano nawali ne basasula naye kati ffe tuzimanyi nnyo naye bali mu nsi z'Abawarabu baali bagenzeeyo byenjogerako babimanyi eŋŋamiya nga nsava buli yagiyitamu nga nti eno yaninga enyuma okulya eno yaninga enyuma okulya no Ayman n'abiwulira n'asooba mpola mpola n'agenda n'agisumulula n'agitwala n'agibaga jjukira eŋŋamiya yo kigambibwa nti bwe bawa okugisala ogiteekawo buteesi eteekawo buteesi bulago tetekaayana naawe gwe n'osala nokyo yagenda n'agisala n'atandika okugabula ennyama wafunye jangu nkuwe bagenda okuva mu muzikiti muyisha nyini ensolo nga tagiraba bannange ensolo yange nga mu baawadde ennyama ne nabbi mwali wabula nga bano bava mu muzikiti siga nti baali bagiridde ne baga nti no Ayman tabanga ennyama gyagabye okugira kuti ensolo y'omusajja yagi ne bamunoonya bamusanga mu mwala nga yeebisse ebisansa by'entende ng'ali eyo mu mwala agudde omukava nabbi yagenda butereevu sallallahu alaihi wasallam yali no Ayman yali yeebikkidde mu bisansa n'abimuggyako n'amugjayo wabula entunula n'enfaanana gye yali afaanana nga bumutunulako oteekwa kuseka ali awo akanula maaso yenna ajjudde ebisasiro nti yeekwese ajjudde enfuufu nabbi yamutunulako bw'ati n'aseka sallallahu alaihi wasallam n'amutwala ng'amukutte ku mukono n'amuga neno Ayman olindeetera ebizibu lekeraawo embeera ezo era omusajja ne bamusasula ssente zaali mpitirivu mu ntende mu ŋŋamiya ye abantu gye baali balidde nga no Ayman abaliisizza ensolo etaliiye so yali musajja ng'ali fane yali musajja ng'asesa nnyo baswahaba nnyo naye no Ayman oyo ekyewuunyisa ati yali musajja ng'anywa omwenge nenga nabbi akimanyi sallallahu alaihi wasallam nti no Ayman anywa era yamukwatako olumu bwe twatuwamba Roma eyo gitwogerako si eno Roma kati eyaleero waliwo Roman Empire kati si bye bino ebiriwo kati biri bikadde nolwekyo Roma yali y'amaanyi nnyo nga bw'okiwulira era bwe tunaatuuka ku topic esoma ku ntalo ezaaliwo mu busiraamu ojja kunyumirwa seeka kubanga birimu ebyokuyiga ate mulimu n'ebyewuunyisa bingi mu ntalo ezo naye mu kuwamba Roma jjukira waaliyo ebizibu mu kuwamba Roma eyo kankusumireko kati obudde bunaŋŋanya Allah munywanyi eby'e Roma tebirojjeka ate eddakiika ndaba nsigaze eddakiika ntono ziringa 10 eby'e Roma sijja kubitemaatema byonna naye ekimu ku byaliyo abasajja baali balina ekibuga nga bafuna amazzi okuva mu nsozi ng'amazzi gayita mu ttaka ekyo nakyo tekyali kya bulijjo kubanga eyo nkola ey'okutambuza amazzi mu payipu nga bwolaba abantu abalina taapu ewaka mu biseera ebyo bikadde nnyo kubanga abantu baali balina amazzi bwe batyo naye abasajja balina enzigi ng'ekibuga tosobola kikonkona n'okiggula naye munnange ebyaliyo kati bingi byesigenda kukunyumiza waliwo omusajja yali omulunzi w'embuzi ate nga muddugavu omusajja oyo bwe yalaba bano nga bazze bali ne beggalira n'asiramuka n'agamba nabbi nti ezo embuzi zonna nzikuwadde n'amuga embuzi zizo tisi zange kati ezitali zizo ate zimpootya si zizo kyeva embuzi azikubaako amaziddeyo biwanvu kati kyenoonya kyekino abasajja nabbi sallallahu alaihi wasallam olutalo yalukwasiza Ali ibn Abi Talib nti gwe komandinga olutalo naye bakuba oluggi ne bakoowa nga tebaluggyeko yadde akapapajjo okuyingira ekibuga kyokka nga abali mu kibuga waggulu bano bakuba obusaale naye mu kaseera nga bano bapoye abasajja baali bapoye nti butuufu abasajja kati kuba abanzi bamanya nabbi yamanya sallallahu alaihi wasallam nti bano balina amazzi naye gava bweru gava mu nsozi ne bazibikira payipu eyo bali ne bamanya nti tujja kufiira wano enjala bwe baakola endagaano y'e Roma nti ebyobugagga tubibawadde n'ebirala nja kubibawa inshaallah nja kubibawa ekirungi weebiri alhamdulillah tujja kubireeta munywanyi inshaallahu taala naye katumize kyenjagala okubagamba mmwe ng'abatulaba nammwe mutuwe ku maanyi mututeekemuuko kantu puroguramu eno mugisponsalinge kubanga bino bikolwa ssente nziramu basaba omulundi omulala bannange twetaaga ebitabo twetaagira ddala ebitabo yenna asobola obitugulira
noonya kusekawuma busenkaayi ensonga eyo yatutuusa bulungi nnyo gye tuli ensonga tugyogereko. Olw'ebiseera ekyali e Roma munnange nga basahaba batuulira ddala mu Roma, jjukira twawangalayo akaseera kawanvuko. Abamu batugamba nabbi yamalayo emyaka 2, abamu bagamba mwaka gumu, abamu bagamba myezi 6. Kyonna kikiri ebbanga lyali ggwanvuko okusukka ku kya bulijjo. Naye mu Roma omwo mwalimu ebidomola n'ebidomola by'omwenge. Bano nga tebabimanyi basajja battu. Ye bwe yajja n'afukako n'anywako nga tesiti tagitegeera. N'addamu n'anyukakana nga tatamidde. Tuli ku nno Aimani. Nabbi aba ali awo sallallahu alaihi wasallam amugamba nti basajja bonno batamidde. Ani nti no Aimani. Nabbi bwe yajja nga bamumuleetedde sallallahu alaihi wasallam n'ajjamu engatto n'amukuba ebigatto. Yamukuba ebigatto bingiko. Teeberezanga embooko zaaliwo, ebiso byaliwo, ng'asobola omukwata n'amukuba emiggo. Yamukubisa kigatto. Okusinziira nti ono yali atamidde, baali babiri abaali batamidde. Okusinziira nti ono yali atamidde naye nnyina okubimanya teyabimanya. Baabimunyumiza luvannyuma nti okimanyi bakubye ebigatto wanywedde. N'agamba si twategedde bye tunywa. Twanyweddeko nga tesi tetugitegeera ebituwoomera ne tunywa bunywi. Kakana nga tunywedde walagi. Naye bwe mba ntuuse okuswazibwa ku bwenkanidde awo ate siddamu kunywa. Yadde lazima yaddamu n'anywa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amukuba embooko zaali 40 ez'okunywa omwenge. Abubakari n'ajja nga omusajja akyewala omwenge awo ali mu guvaako. Yanywayo lumu, bamukwata ne bamukuba endala 4. Umar ibn Khattab n'ajja n'amukwata ng'anywedde n'amukubaana. Ate ku luno kati yali anywera ddala. Ng'ana embooko 4 kati azigumidde. Emyaka 2 egyasooka egya Umar ibn Khattab yamukubanga embooko 4 ne banne. Then bejjaggwako n'agamba nti kati ngenda kukuba embooko 8 olw'ensonga bano omwenge kati bagubye. Baga katunywe tujje tuguma tukube, katunywe tujje atukube. Kati ngenda bakuba embooko 8 dabo. Bamunenya era nabbi yakubaana n'abagamba nti kati nalina bakuba 8. Ate kemba kubye 8 mu Busiraamu kati buli atamiira embooko 8. Era Uthmani bwe yakola, Ali ibn Abu Talib yakuba embooko 4. Muawiya bwe yajja n'agamba nti nze nkuba 8, Umar yakuba 8. Pointi yange mu bigambo byange. Era saagala bitabula atulaba n'atuwuliriza. Siwagira muntu anywa mwenge n'eddakiika n'egi. Obusiraamu tebukkiriza kunywa mwenge. Innamal maisir wal amru. N'ebirala ng'Allah bye yabisengeka n'agamba nti rijzu min amali shaytaani fajtanibuhu. Mu mirimu gya sitaani mubyewale. Kiragiro kikutula ggoye ku mwenge yeeyo. Kati ne kitegeeza nti ffe tokkirizibwa kunywa era siri mu kukampeyingira banywi. Wabula pointi yange nti nabbi yamumanya nti anywa ne teyamuyisa bubi. Era bwe yali amukubira e Roma ng'anywedde, Umar ibn Khattab yajja amukolimire. Allah abakolimire basajja mmwe. Lwaki mumwe? Nabbi namugamba wange kakkana. Gwe tokimanyi nti bano abasajja baagala Allah ne Allah baagala. Bano baagala nnyo omubaka wa Allah ne Allah we. Allah wabo bamwagala ne Allah baagala. Tobakolimira. Lwaki ffe twekolimira? Olw'ezambi sigamba nti abantu bakola amazambi tubaleke. Tubakwate bulungi. Mpola mpola. Kyogamba olulimi olulungi terukyusa abantu. Singa nzija n'enjogera bulungi gwe tosobola kukyuka. Nenkugamba mpola mpola. Toyambala ekikaaya mpola. Omuntu n'abugwerinya mpaka ku sitira. Kyova olaba abakyala abambala sitira mulina okweyisa obulungi ennyo ekisusse ku bannammwe. Kubanga mmwe tubasuubira okuba n'eimaani ennene n'eddiini. Abambala ebikaaya nammwe bwe mutyo. Then waakakaaya ajje ng'alabira ku mmwe. Buli omu ayigire ku munne. Naye bannange nkwatayo ebintu. Bannange tuli bakambwe. Omuntu omu akambuwalira ku kigambo. Nawulira nga naawe otidde. Bwe sikikola tanzise. Bannange nedda. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakolanga ebintu n'emirembe. Era kiki ekyaddako bwe yafa sallallahu alaihi wasallam nga bwe tujja okulaba ati kati maaso wajjawo obutakkaanya sinzigu mu basahaba. N'ebyakwatibwa bitya. Kati tubadde tubiraba nga waali. Kati twagala tubirabe nga taliiwo. Incident ku incident. Bwe yafa kino kyekyaddawo. Bano baabikwata batya? Kubanga batugoberera radiyallahu anhum jamia.
naffe betuwondera kigere ku kigere. N'olwekyo baganda bange wamu ne bannyinaze bamasheekhe bannange abawalimu, ebigambo bino mbyogera nga muganda wammwe, nga musiraamu munnammwe. Oba tukyuseemu oluusi mu nkwata y'ebintu, oba tufuneyo omu nga ye bw'atyo. Temugamba nti nabbi talina bye yatabukira, seka weebali. Waliwo omusajja gwayitanga Khosirawo Pavezi yali musajja mulasha era baali sayidi eyo, naye nga Pavezi sebo yeeyita Katonda. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amusindikira omusajja asooka Sahaba, amuga agenda omubuulire ku busiraamu, n'amuwa n'ebbaluwa. Bwe yagituusaayo Pavezi n'ategeka eddiiro, abasajja ne batimbatimba buli wamu. Sahaba bwe yajja bo bajjukira nti obwongo tebwali ku bya dduniya nti wano nga wanyirira. Bwe yayingira bw'ati yabuuza kimu Pavezi yali wakumu, kati enteekateeka y'oli nti tomukwasa kintu butereevu. Ne bamugamba nti omukulu yo yatudde mu ntebe ennene naye ebbaluwa gikwasa ono. N'abagandize baŋŋambye ngikwase ggwe Pavezi, nti nkugambye giwa oli, nti nedda baŋŋambye giwa ggwe. Pavezi n'akwata ebbaluwa n'agiyuzaayoza n'amugamba nti temundeetako kajanja. Sahaba yatya n'adduka n'addayo n'ategeeza omubaka sallallahu alaihi wasallam ku bibaddewo Pavezi nga bwe yeeyisizza. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba Abdallah bin Salaam nti gendayo ogulire omusajja oyo ku busiraamu. Abdallah bwe yatuukayo era ne bamugamba nti ofunye omugenyi y'omu, amugenyi omulala okuva Mbawarabu n'agamba nti oli yadduse, kati mutuleetere oyo mumuleete. Era ne batimba luumu. Naye bwe yajja Abdallah bin Salaam yagamba Pavezi nti nabbi antumye gy'oli, agambye siramu koowone gwe n'abantu bo, oba va ku bukulembeze ffe tubafuge mutuwe omusolo, oba tulwane, asinga yatwala. Naye nga nabbi tabimugambye, naye yamutuma akimanyi nti oyo bw'atyo era ensonga ajja gituusa, kubanga n'oli wambazuulu kati kamutumire ow'embazuulu. Pavezi n'amugaddayo omugamba asindika akusinga amagezi. N'addayo ne basindika ow'okusa era n'ayongera ebigambo bye bimu n'anyiiga Pavezi. N'agamba abasajja be mugende mundeetere omusajja oyo muleeteeko mutwe. Sitole eno nga zimu eya Pavezi nga nabbi amutumidde sallallahu alaihi wasallam ababaka, naye nkulaze nti biri yabakwata bulungi. Kati noono yamusindikira amujyamu. Akasembayo bannaffe betugambako namwe mutusaasire, oluusi tunoonya bwe tubagamba ne tusoberwa. Kati mutugumiikirize, ffe tubanga ndabirwamu. Bwe weerabanga tewatukudde maaso ddayo n'onaaba, tokola lutalo na ndabirwamu, tojjaasa ddayo buzzi onaabe weetereze. N'ekyo bwe tugambako mukkirize tubagambe, naffe mwabagambako mutugambe bulungi, ffe bwe mugamba ffe tuli bantu. N'ekyo sijja kusukkawo, tutandikirawo sabbiiti ejja Allah bw'anaaba atuwadde okusobozi nate ajja kubatumirako mwenna abatulaba, mwenna buli omu mu kategole ye, mwenna abatulaba mwebale, Allah bawemu obulungi. Nze Mulinda Abdulaziz, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. GTV for unity and development.